Zebinkuba kuzajja sibinkuba. Kati mba sure atajja kuncrossinga. Kati okusookera ddala bambi ng'otadde anything aside. Mu bantu balina okwiga okuwangalana ekitiibwa. We respect each other. Okitegeera tewali nti munayinza okusingako kani oba nayina okusingako kiri but mubanga ku level emu tuwa ekitiibwa. We trust each other. Tetweryamu okwe. Yeah. We just really honest with each other. We trust each other. We respect each other. N'okutegeera omuntu. Okay. Abo bagamba mbu ivoyo ne mu bantu oba mwami ng'oyo abeerawo nnyo. Ojina mu buzima. Mutya insecurity byammwe. Nedda bwabeerawo nnyo. Omutima n'agumendinga bwe guba gumenyese wena. Kati mmwe mulina insecurity byammwe ng'abakazi. Mubeera okwerinda emikwano gyamwe muganze mukalo gange muno kati ono Eva ebbina ddene limukomeere neroza nfaayo. No, I'm telling you ti omanyi omuntu wo. This one is my sister. Okitegeera emikwano emituufu tegisaana nagenzi njagala bbanga amanti nasango mukwano mutuufu. Naye nga 3 August wano tubeere wano ku theatre Napoli. 3 August. Okuyingira mitwalo 35, VIP mitwalo 5. Ayagala tiketi osobola okuba kweni namba 0752412556. Ebeta Evelyn Namulondo. 0752412556. Naye nga ya business suite okubako okubuuza daddy w'abaana abo obajja oli eyo naawe kuba essimu abaana bo bafune amata kuba abaana bano nino balabirira yes omutabani badotesoosa kale mami Rengenda kolo Rengenda mwina tata mwe gumumanyi Mumura chokweka kweke. Mwina tata mwe gumumanyi katumulete mumumanyi mwagale mwagale balabo mwanda ebibuzo balabo mwanda ebibuzo bingi kati nawe bakuteeka ku batabaniwo. Yes ono yange mbwa batabani mwefunire essanyu kanini nawo suli lwaki tubalago Balago omuntu bakuveeko. mwogere erinnya Lwaki tomulaga? mwogere Aba East African Canadian Association bakutegekedde omwoleso gw'omulundi ogwokusatu guno nga gubeerawo buli mwaka gwe batumye the East African Canadian Association Tourism and Cultural Expo 2023. Omwoleso guno gwakubeerawo okuva ng'ennaku z'omwezi 14 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'e11 awo ku Marriott City Center Hotel mu kibuga Toronto mu Canada. Mwe mwenna abagala okwetaba omwoleso guno muli bakusasula $250 zokka ate mu abagala okwolesa mujja kusasula $25,000 zokka. Okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno weewandiise ku mutimbagano gwaffe ogwa www.eaca.ca ne ku email registration@eaca.ca oba okube ku namba yaffe ey'e Canada +48 noti 2 oba ey'e Uganda +256 8 123 n'ey'e Kenya +254 795 Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Coolance paka ku gate galina sitting room enteeketeeka obulungi dining efumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom waliwo wifi CCTV kamera ziraba ebweru ne munda ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi garden nungi parking nungi gate ya remote ekifo kino kyakolmodating abantu okuviira ddala ku muntu omu couple family nammwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira.
Gwe ayagala okuzimba biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno giyite kaabuyonjo etali ya ssente ate ng'egenda mu kifunda tewunya ate tenunwamu oyina ssomero oyina ddwaliro mizigo maka kubira abaali Hila Holdings Uganda Limited ku namba z'essimu zolaba wansi awo ku call ne WhatsApp babere ng'ate bakutereereza ebya kaabuyonjo mu kifo kyonna ky'oyagala ogiteekamu. Ive umanyidde emyaka emeka? Naffe emyaka gye twagala ogimanyi. Kyokka bambi ebbanga ddene oba 2012. Tukyukizaamu. Nange omwaka sibukira wali kito. Kyenga nange kitoototo mwe. Kyokka bambi ebbanga lyo ddene. It's been long. Nnyo. Naye nga ndowooza nga 2012. Okay, enkolagana yammwe ne Eva bagyogerera bingi nnyo abamu ne batuuka ne kugamba Eva pikkererewo Eva kiwo buli kimu yakwatira ensawo buli kimu. Ani atandikadde kukwatira kyokka bambi abantu bwe batyo teyagala kirungi kyanaku nti abantu tebafuna nnyo mikwano gye babeererawo kati wakola mwebererawo mweyagala alumizibwa ebiseera ebisinga abantu balumizibwa nnyo kye batasobola kufuna ekitegeera yeebuuza nange n'abawala ababiri babiri batya for all these years ekitegeera ekimulumya obwongo tebawukana ffe buli tubeera ojja wabeerawo positivity like positive vibe ekitegeera emyaka gino gye tuludde ffena twandibadde we are so used to each other nga waliwo embeerabeera ekitegeera but we've never crossed each other. Kati oli bw'akiraba ebirungi mubiraba n'ebituufu mubiraba naye you decide to focus on ebirala agamba kikolebwa kitya because move environment oba omukwano gwamu boyfriend girlfriend mukyala mwami abantu balemereddwa nnyo ku friendship on the level of friendship ekitegeera emikwano mizibu olikyasobola kubeera na muntu namala naye omwaka ekitegeera kuba buli omu akuliddewo mwesanze bukulu naye katonda wa chance like ffe twakumye ne evening I don't know how but we've been together for a long time. Kyembadde njagala okubuuza olowooza biki ebibakumye nga bondi yammwe ekyali strong gwe ne Eva kuba ebisinga okwawula abakyala bagamba basajja ssente kati okusookera ddala asooka embakira bintu ky'abasajja byenjagala si byaddala olumbiikira bagamba yakuwanga ne ku ssente dda mukama wange omukama wange onogola mwenna atutaddemu mani onatatekamu ssente onogola kyokka bambi she was really there for me mukwate bulungi olugendo olwo katono olugendo lwangu tuwulireko katono omusinkana ddi biki ebisobola kuva ku mutima ku Eva byogamba nti kino ne kino bane yakinkola nepaka kyolina omumanya ti nina omuntu asobola okumbeererawo she can be in my place ku baana bange even more than I can because I so loving nze abaana nge balaba Eva muna ne bagweri nga basanyufu everyday tebamukoowa she's such a mother ali so loving caring afaayo ne bani bano boys ababeerako era bamuyita maama oli bulungi okoze otya biki like alina omukwano ogwo teye ali selfless amanyi n'obuterowoozaako ye nga ye nasooka lowooza ku mulala. Abantu bagambe nti mukwano gwa Eva bakitomuwa ku magezi naye n'ava ku lujja wabaganda ali ku lujja mufumbe wa ku lujja lwawe nambagamba mbw abeera nawo yalina omuntu bwe yani ayinza okuba nti temunalaba mbaga but she's seeing someone ali mu bano bano baganda bekudiramu nasidda mu bano baganda alina omuntu awulira olugambo tukyogerako lwebakyayogera alina omuntu alina omuntu oyinza okuba kati omukazi omulungi nga Eva asobola
kati owange gwe tolina mikwano gyo gibijjani gibulumirako ewo abaana bange n'abalabira wamukulu semuzijeko akajanja abamuyita pikere wammu bagamba ki kabeere kibalumirawo era ng'egye tuli wano kululwe Rema ogenda kukola ki kubanga Eva byonna abikola n'okwambaza oba n'akwambaza buli kimu ogenda mukolera ki ku mukolo gwe ogenda kuba mu department ki ogenda kukola ki ogenda okwata akasawo tetugenda kuba tulabirira buli muntu oyagala kasoda oyagala kaki tusaze okukola ki kolera mukama waffe olunaku okitegedde era gambye mukama waffe bosi ledi okola bubi nnyo okubanga tomumanyi kubanga nawe yakuwadde okusente abantu tebeeraga nayo wabanga tanakuwa agenda kuwa gumamu gwenga toyogera ogenda kukola ki nze ndi kalabalaba nzalaba oba mamawulire bazze kalabalaba w'omukolo oba bayimbi batuuse obalwalina tiketi kolo omukolo guno tugulimu gwaffe gwa munju tusuubira kikolo kugenda bayimbira kugenda bazanyira emizanyo buli gwolaba kuno wali komediani bigenda babirala mwenye nyini wuyo fese sosi naitawo ku kubo nga tajja ku kivulu tusobola okikugambako kakati weyanza nnyo interview tukyagenda mu maaso oli mu federation Rema mukwano gwamu lwaki temumukonvinsinga n'abajoyininga okati omulaba federation etwala buli nyiyi oba oyagala otuyagala buli nyimbi ali wansi wa federation because eri certified sawas mukyala Rema lwaki toli mu federation ate ng'oli muyimbi ate naye mubuuzi okola interview nawe bambi kamuddiremu mukyala Rema tannaba kunnyonnyola bulungi kintu kya federation naye ngenda okuleero wetuviira wano ngenda kimunnyonnyola era wetunatambulira mwonnaddamu okumusanga nga kugamba joyinize federation naye ng'era bo bitannamuna federation yemutwala ayinza batanaba kujja kukugamba naye Rema batanafuna buzibu oba alina ensonga ze Rema amawo ensonga yo eriki federation ogenda gitwairako bambi temukiremerako nnyo agenda wanaaba atuuse okugamba nti kati nzize mu federation ajja kuba nnyonnyola toyanziza nnyo olwekimu Rema bako kyoyogera wamaka tono wekiti Rema mama bako kyoyogera ku federation oba oli muwuma Rema oba oli muwuma tomanyinuka bintu ebyo wuma ne federation bintu byanjawulo kirimu omuntu omubuuza mama amalo azibidde ddala omumu oba oli ebintu bibi tebikwata federation is different associations ekirala nze mpulira mama abeera n'akazindayi ate yategena tamuza maiko omugole lunaku lwange olunaku lwange tomanyisa nnyo buli kimu Rema mbadde nze munnamawulire kemuli wano buli kintu kyateredde ati genza olaba ate kino nawulira olunaku tebalogera Rema agenda azanya nga awusigaalu kyemwagalamu nga bawusigala abigula ati bodyguard ono bano masikaali ono ye boyfriend wange Lavisa Bomba ono yalabirira Miki boyfriend wa Rema abantu bonna banaabeerawo ku mukolo abayimbi aba federation banaabeerawo famire yamwe enaabeerawo nze nategese mukolo sasosodde bantu abayimbi bonna oba olabeko n'akalango mukyala Juliana kyakoze
abayimbi bonna bagenda baawo banakatemba bonna bagenda baawo owaizumingako wano bakomedian bibuuzo kubanga ayinza okuba tebakola ki kaakano olaba wano omukyala wano mwanyenya bwati bonna bonna nga bakuyisaamu amaaso airport emu ne bakuyisanga kiddole ne bagamba ebiriwe yabimanyi naye ate akyono kale kankimalirize kiwedde kimalirize lologerako mpulira olutuko ampisaawo Luyimba lwalwawo I just delayed to release it, but luyimba lwembadde nga njagala ku mutima. I've always wanted to do a song and put it beyond Katonda. I want to acknowledge his presence, his power, his grace, his mercy towards my life. Timuli mpuliranga atachimana naye bulungi because God has been amazing and this is bulungi so I believe nizo okuddamu information something like that after a few years because mpulira muli lumu zenyimba zesobola kumala kumpuliriza without getting emotional because it talks about me like muri mpuliranga lunte binakafolo it puts me in a place of God's presence and acknowledging how God has been there for me. So see byagambe byoga ntibalozo kozebot I was just singing about my life, how God has impacted my life and looking back at bintu byambisiza. Okay. Twogereko ku segregation yaliweya yakosa ne video number. Tubulireko katono. Banya bakwita akakima. Naye nga tetulina kukigaana nti eri abantu abakyatutubulira nala muddugavu nakwetegereza bwati nga kulabya ddala abasikini eddugala. Kikyaliyo kikyo tekiggwangayo. Bonna abatambulako bakiraba naddala omwana obuto kukakutunuulira kati nekakulabako baki but usually abazadde oba bateekamu because we are all born pure tulina mu mbeera yonna naye okusinzira olaba abazadde obayinza patakupatagana oba balaba abaddugavu ngaekintu naawe nokyemberesinga naye ekyo kikyaliyo tekikwewuunyisa naawe kiri kutuukako olinkubira. Twaliko n'ambasada w'e Namibia n'atugamba mbu oyo yabuyembe ennaku twaliko n'omwami Kirumira n'atugamba oyo yabuyembe era essaawa yonna ogenda kubanga okubawo ebyani ddala mbola emirimu gyenasigaemba kituufu oyo yabuyembe gogo mulimu gawe omukyoma Bobirashi ono omukyala omulaba mukyala owulira so omukyala akola ki azaala oba olina okubanga Rema kituufu oyo yabuyembe Rema kituufu oyo yabuyembe Rema sizoni y'obuyembe yavaako oba oyo yakitiribiita embaga munnange twaliko n'omwami batugamba kati nebaza anti katono nnyo Eva nedda kino kyokka gentuddekomyawo tuddeko ennaku z'omwezi yembaga tuli wano kukieta la bonita Rema from zero to hero. Rema From you. Mama kino ekibuuzo kigenda eri bano abayimbi baffe ba B2C soja wamu ne mukyala Sebunya. Industry tulaba essaawa zino ebiseera ebisinga embeera yatandise okubanga abayimbi beeteekako ebivvulu. Tubadde tusaba mwenga mu abayimbi kino
mukiraba mu ngeri ki abayimbi okuva ne beteekangako ebivulu kozi tulaba ba Palaso kyaliwo Alien Skin this time around tulaba Cindy ne Shiba. Lunaku lwange tekuliiko shu olwange luli open so lwange luli okay batwogerako omulanga guno ennaku z'omwezi wano ndikonzeka tuli wano enzigi zigulawo abandi mutaddeko tuli naye naye nga bambi ekyamazima muje tuwagire Eve abawagizi ba B2C abawagizi ba Rema abawagizi ba Miki abawagizi ba Uganda music ne art bambi muje tuwagire Eve tumubeereremu kubanga ekyamazima kindi mu ngeri emu oba endala tubeereddemu oyinza oba gwe tomanyi somewhere somehow nanze bwe yampa akasente nakakuweereza okitegeera obanga wenafuna mu kyeyankolera nakikola somehow somewhere so bambi tujje na Eva musasi wa musolo agula amafuta age Uganda wano so akola ebintu bingi bana Uganda mujje twewagire Rema ekisemba kunze abamu bagamba twagala kujoininga federation lwakuba taata naye mukamu yagikulira nga ssatu Eva mademu zabemu Rema uyo akikkiriza abalungi mwenna mbayita nga meka maliza interview no nga mbayita bambi asatu Kristo bajje namulondo bambi mulako omukwano bambi awulire ku mukwano kuba yeshaza lwetu have to give tujja tumudize ku mukwano sijja kugula kumata sasa bingi ebigendo beera wano wanoka bikagenda kujja ne bali abayaya bamusitula oba ambulera tukubezisama agenda kujja n'omuzungu w'emmiki n'obukyala bubona bane mujengo omwana anandeetera abamaama siraamu akiyita maswambi naye nga 3 August wano tubeere wano theatre Napoli 3 August okuyingira mitwalo 35 VIP mitwalo 5 ayagala tiketi osobola okuba kweni namba 0752412556 ebeta Evelyn Namulondo 0752412556 naye nga ya business suite okubako okubuuza dadi w'abaana abo obajja oli eyo naawe kuba essimu abaana bo bafuna amata kuba abaana bano nino balabirira kale mukama waffe kale mami lwenyenda kolo lwenyenda mwina tata mwe lwaki okukwekakweka mwina tata mwe ebibuzo bingi katira bwe bakuteeka ku batabaniwo ono yangaye mbw abatabani mwenfunire essanyu balaga omuntu bakuveeko mwogere erinnya mwogere mbere ngenda mwogere 3 August yagenda okuyuza tiketi gye basasudde mukama tatawana bajja sanga wali omwami ayuza tiketi kulasi jati nomuyitayo nolala mukolanga we muti amannya gange nze Nsubuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola so sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45
Kamwokya we wali offices zaffe. Tuyina enamba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.